2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Curious to know who supervises government projects? MPs oversee the implementation of government programs and regulate public expenditure through the budget process. Your MP monitors and informs the executive the misuse of government funds, violations of rule of law, and unlawful activities in any part of the country at large. Your Member of Parliament is your representative. Make your voice heard. This message is brought to you by the Parliament of the Republic of Uganda. Al-Hashmiya hijja an umra. Oyagala kukola hijja oba umra ng'okulembeddwa abakugu mu mulimu guno? Jangu otambule naffe mu Al-Hashmiya. Tukukozesa emikolo gya hijja oba umra mu bujjuvu bwagyo. Olwo ate ne tukugattirako okukulambuza ebifo eby'enkizo byonna mu byafaayo by'obusiraamu omuli Masjidi Quba, Badiri, Uhudi, essamba z'entende Ajwa, empuku ya Hira ewatandikira obubaka n'ebifo ebirala bingi. Tambula olugendo lw'ebyafaayo ng'okulembeddwa abakugu nga bakulembeddwa Sheikh Swalihi Kigondo mu Nabugerere. Ku Al-Hashmiya tukusomesa bulungi ddala olwo n'ogenda okukola emikolo gya hijja oba umra nga by'okola obitegeera. Tusangibwa mu Ndeeba ku Pacific Building. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 815 111 oba ku 0759 464 669 saako 0772 458 795. Al-Hashmiya Hijja and Umrah, where challenges are opportunities. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you can buy the smartphone nebi yakabibiona. Wefunire simu ya Kabode Super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwerere. Osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4 ekitundu. Olw'endala ozisasula mpola mpola ng'ossaayo sente ezitasukka siringi 10 buli lunaku. Ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu. Vibe zaffe teziremesebwa. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Better steady, be better. Tugenda ne tusanga nti abantu abatukubira nti owangudde ninga essimu gyakubira teri mu mannya ge. N'osanga ng'ate akukubira musajja naye bw'oyagala okukebera nti essimu eno liri mannya gaani nga liri mannya ga muntu mulala. Okusingira ddala ba victims ab'embeera eno amasimu agatera kubeera mu mannya g'abakyala. Ekyokubiri bw'ategeera nti essimu yagiwandiisa mu mannya agatali gage ng'atandika kuyiiya. Akuyiiya atya? Akuyiiya mu ddoboozi, mu kukyusa amaloboozi, oba oluusi n'ayogera atali Munnayuganda, Muzungu olugetegete, n'akubira kolokolo wangudde motoka, wangudde gold, simanyi Omuzungu akoze ki. Ate sira kindi abasinga bakubikira n'okubikira. Naye ekibuuzo kiri nti gwe bakubidde essimu nti owangudde kiki kye weetabyemu? Nalwekyo nkubiriza n'okusaba gwali campaign eno. Better steady, better better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Tata Jona, Landi Road yarawuna tukedde ya konkona. Hey.
kyatuusaawo okubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultants balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era nga bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Ntinda Kwemesa Complex Chiwatule Road opposite Kampala Independent Hospital. Essimu noti 7 noti 9 98 19 37 oba noti 774 32 23 noti 5. Infotrust for the humble beginners. Eno ye Salam TV. Salam TV, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abadinya nze Nabukenya Aminah program Obuvo n'obuddo tulina Sheikh Idrisa Mukasa wano tuleta abakadde baffe abakoledde ennyo obusiraamu naye ng'ate bakuze mu myaka 6 okweyongerako ne batuwa ebyo bye bayiseemu bye bakoleredde eggwanga lyattu Uganda kw'ossa eddiini ey'obusiraamu. Sheikh Idrisa mulwadde naye Allah amusobozesezza akyaliwo stroke yamukuba azze asoomozebwa ali mu myaka 80 bweddu naye alhamdulillah buli wetwogerako naye ate naffe tubaako bye tumuyigirako tubaako bye tuyiga eddiini y'obusiraamu gyevudde engeri gye bagirwaniridde engeri gye bakoleredde ennyo obusiraamu eddala no mu Kampala ne busigala ng'abantu bakyali banywevu nga n'emizikiti gikyaliwo mu Kampala. Obadde okimanyi nti Seeka Idrisa Mukasa yaliko omukulu w'ettwale eryewandegeya oba nedda? Okimanyi nti imaamu w'abangi, okimanyi nti musomesa w'abangi, oba oliawo naawe ayinza okuba musomesaawo? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, Mungu akusobozesezza oli otya? Kati newulira nga nina obulamu obutali buli bwasooka naye ng'era emyaka bwegaba nga gigenda mu maaso kigama n'ebyokola nabyo bigenda bikendeera. Kituufu. Naye nga alhamdulillah buza kuba tulaba abali ku Salam TV. Assalamu alaikum bannange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na essanyu lingi nnyo okulaba nga nkyali nammwe ekiseera kino. Nammwe Katonda abakuume nga nange bwankuuma. Amina. Nga tusaba Katonda yetugenda yonna Katonda atwejjana. Amina ya Rabbi. Sheikh, sabiti ewedde twakoma otunyumiriza emboozi z'e Makka. Zonna wakomawo. Watandikira wa waddayo ku mirimu gyo? Oba wagamba waaye kenfuuse Hajji? Amina kankiteekandikiraawo. Kikulu nnyo kuŋŋambye nze nagenda Makka mu kiseera ekyo nali nga ndi mwalimu. Bwe kiri. Ate era nenkomawo ne banzikiza owaseeka. Ebyo ebintu ebyo ebibiri n'okutuusa kaakati ntambulira ku ebyo. Era ekisiibo kyange ekyowaseeka naweebwa waseeka mu kiseera mu myaka w'ekinaana. Kiseera ekyo wafunira waseeka. Twali abantu 8 mu kiseera ekyo okuva mu mpuuli y'ensi wano mu Uganda abantu 8. Sekala ntwagala kwebuuza mumaze okudda watandikira ku ki ng'ovudde e Makka? Waddayo n'ogamba kanzireyo ku muzikiti gwange ntuulaawo, oba wagamba kawugenda ofuna omulimu okole?
bwera nga nava Makka nakomawo ku mulimu gwange ogw'obwa imaamu mu kiseera ekyo nali imaamu oluvannyuma ebiseera ebyaddirira nze obwa imaamu nembubwako nembeera mukulu wa ttwale ewandegerya oze obeera nga bakuza nga bankuza kati omukulu w'ettwale olwo bakugamba yali akola ki era abeera alina buvunaanyizibwa ki ekiseera ekyo omukulu w'ettwale alina okugenda mu eriya ye okulambula basiraamu be nga kakati bwe nali tirina ettwale naye nga nina okugenda mu basiraamu ne bandaba nange nembalaba nembabuuzaako kale eyo yemirimu gyaffe yembadde tukola nange kennyini wembadde nkoma saakolako bupakasi bulala kujjako okozesa eddiini ey'obusiraamu bupakasi bwokka gwe bwewakola bwe bwange olutwale wali otwala kifo kyenkana ki obugazi kakati nze nali wane wange mulago ntandikira wandegeya kawaala neri masiro ku masiro kasubi eri kasubi naye wali gwotwalayo nga nze mukulu watwala mukiseera ekyo nowetano ne kamooca yalimu kamooca nakwekoma nali nkoma kamooca nga wonna gwovunanyizibwawo nga nze seeka manya nze mukulu watwala mukiseera ekyo otwa nti oli akyayongera okumanya naye muti lukulu w'ettwale olambula bulambuzi ku basiraamu bokka omuwali manya omukulu w'ettwale wabaawo ekyetaagisa mu kitundu bakuyita nemukwatagana n'abali mu kitundu ekyo ntukugonjooza ensonga emukiseera ekyo nemuzigonjoola ziba ziguddewo ezeetagisa ng'omukulu w'ettwale mu kiseera ekyo eno oli imaamu kyokka ate oli mukulu w'ettwale obwa imaamu bwo tewabuvaako newankubadde bafuuka seeka era obwa imaamu tewabuvaako ngaera ogamba nti era obeera ng'okyali mu imaamu byonna byetoolerera mu ekyo ku imaamu bwa imaamu ye imaamu nange bwentu bwenakolanga bwenti buli kitiibwa kibeera kitandikira era wano ku imaamu kiryoka kyambuka byonna bye bakuwanga obuyinza bwolina okukola bwonna nga butambulanaye obeera ki imaamu wa imaamu bwotyo otambuza emirimu mu kutambuza emirimu gyo nga omukulu w'ettwale manyi bagamba gwakanga musana akekiro tekabulamu kekaluwaako kakati tebisobola kubeerayo muntu yenna yenna atalina nsobi naye kyetwakolangako oba kyenakolangako nakolangako nga njagala ensobi ezo nzijjewo eri abusiraamu bannange nsobi ekyezo wali otunuulidde wali olaba anti mu kiseera ekyo twali tulina nga tulina abusiraamu ab'ebika waliwo abusiraamu abasajja bakulu mu kiseera ekyo olina okukwatagana nabo basajja bakulu ate n'abavubuka nabo baaliwo nga kati bwe guli nga kakati bwe kiri kati oba olina okukwatagana okufuna amagezi okulaba nti bombi bonna abo baba bantu bo
bantu bo bwere nabo ng'oli nabo yemirimu kitwali tukola ng'omukulu w'ettwale naye tekyali kyangu okugatta abavubuka ne basajja bakulu awo wabaawo obuzibu kyali kizibu naye twasabanga Katonda abakkakkanye abavubuka mumanyi waliwo ebintu bingi nnyo ku buvubuka bye bakola naye twasabanga Katonda abakkakkanye mu kiseera ekyo naye te naawe ebiseera ebyo wali muvubuka kiseera ekyo nali muvubuka naye ate ndi mukulu wali mukulu waabwe naye ng'oli muvubuka ate nga olina okugatta abasajja bakulu bano kuba nno kituufu abo basajja bakulu bakulabanga batya gwe omuvubuka abasajja abakulu banyamba nnyo mu kiseera ekyo nga ndi mukulu wa ttwale be bampanga amagezi nti kola wano kola bwoti kino si kirungi naye kaakati naffe tujja kubeera naawe kwegamba nga bampamu amaanyi abasajja abo bakulu naddala abasajja abakulu abaali e Kasubi nga basajja abo ddala balimu omulimu gwe bankolera mu kiseera ekyo n'abalala olw'okuba nti bo baali bamumanyi naye ng'ate baagala okubeera nti nze mukulu waabwe naye nange sisobola kumanya ebintu byonna ebibaagala kati bakutuuzanga kyekyo olwo abavubuka ate bo abakolanga otya kakati abavubuka mu kiseera ekyo ate munnange tebaali nnyo kakalansi tebaali bakatangalasi baaliwo naye nga bakakkamutebalinga kati kati guli gutya ogulaba otya kati kati bino ebiriwo siyinza kwogera bingi nnyo nti bonna basiraamu abaliwo kakati nabo bonna basiraamu naye waliwo eri mu kiseera kiri nze nange nina benjiraki bemanya nti be bano abasiraamu nyini abakulu era nabali abavubuka baalingawo naye nga tebafaananga kakati ate abaleero abaleero bakatangalasi okusinga bali nga bali balina we beekuumira kubanga bali baalingako munnaano baagala nnyo n'okusoma ddiini yaabwe naye ate abavubuka ekyo tebakyasobola nnyo kukikola ab'omulembe guno so nga ate eddiini enyini egenda nakusoma oba oliawo mmwe baseeka mmwe ababasindiikiriza abavubuka bano mubabuulira ebitiisa mubabuulira kino ne mutabagamba ate ensonga nkulu kakati ezo byeruwa nze kyeŋŋamba bo abavubuka aboimaamu bakozeeko omulimu gwabwe ne bakolera abavubuka okubajja mu musobi naye olw'okuba nga abavubuka beeyongera buli kiseera beegiraki beeyongera kati ekyo nekibaaho nga kyetaakisa okugumiikiriza obagambe naye ng'ate toteekawo bukambwe nga imaamu oba omukulembeze oteekawo bukambwe bali bajja kudduka bwekiri betu twetwalinga tukola bwetutu nga tukwata mpola abavubuka abo n'abasajja abakulu nga naye batuyambako ku nsonga eyo kwatanga mpola nogawaayi bebaffe tulina tulina balala obuzibu bwetwalina buli kintu kyonna kiribaako obuzibu naye twebaza mu kiseera ekyo abaaliwo bonna mbebaza bonna nga kati wendiwo bakola
byonna byebakola ebitali bulungi Katonda abusasire nange ansasire bigende tubeere jana nga tuli fonna nsonga eyo kubanga ensobi zibaawo naye ate Katonda asonyiwa mutuuka seeka otwala ettwala ery'obulungi omukulu w'ettwala afugira ebisanja bimeka kiseera ekyo nze nafunya tuuka ettwale yali ya emyaka 3 nakozesa ebiseera ebyo emyaka 3 namala okuvaako nabaawo seeka omulala seeka munnange naye n'okufa yafa yabeeranga butambala nga musaasire kakati oyo yanzizira yakuddira mu bigere nze nenvaayo nentandika okukola ebirimu ebyobusiraamu so kubeera ate tukulu wotwale tewatuula olwo nali natuula bwe tutamuddeko ne tugamba bannange okuva letwajja wano funya amasimu nagamba oyo musomesa wange wasomesaawa abantu bano bwe tutambudde abantu ne bakulaba ku lutimbe gagga Dar es Salaam TV olw'emirembe ne babawo abakuba amasimu ne bagamba oyo musomesa waffe bannaye seeka mujjiwa seeka abantu bano bonna abakulaba ku Salam TV bo wasomesako wabasomesezanga wa mu muzikiti oba mu masomero yes ebifo by'okusomesa abaana abo kati abandaba kati nabali abataliiwo kati nabasomesa mu masomero esooka nasomesa eddiini ekawempe eri kawembe eri eteri ya mbogo muziremu kawempe tula kawempe esesi wali sawa eno wali wano omukulu w'obusiraamu wali wansi waggulu wali kawempe lugoba mu lugoba seeka ebifo nno ogenda obyerabira seeko bimanyi bulungi nnyo naye lwakubanga neerabira nnyo naye tulina mukulu kati aliwo kati omukulu oyo w'eddiini ddala wenyini wali waggulu awo waluku mukasozi k'emakerere oba kekawempe waliwo teeka waffe oyo bwabeera kati awo nze nasomesa mu kiseera ekyo okumanya emyaka 3 nga nsomesa abaana ab'abasiraamu era wenjogerera wano abaana benasomesaako awo ekawempe awo bamumanyi nti nze musomesa waabwe mu kiseera ekyo nabo wasomesa benasomesa naye ekawempe njogera abaliwo kati baba kitegedde bulungi kyembagamba kituufu naye noyo tewasomesezaayo mulago mulago wenatandira nasangisa nze kenyini okubeera nga nze muwalimu ate nga ndi imaamu kati awo byombi nga bigira ki nga bitambulira wamu nga mbikola ndi imaamu ate era nsomesa mulago awo notuka nosomesa abaana bangi olinamu abayizi bojjukiramu olinamu abayizi bo bojjukira nogamba alhamdulillah muyizi wange gundi mujjukira bulungi nali nsobola okujjukira naye nali ngenda kugenda kati ebyo nebiva mu ngo bwange Allah kusaasire ya Allah Allahumma amin alhamdulillah
nenga alhamdulillah sheikh amin seka owangadde kuba kati giri emyaka 8 entalo zo zirabyeko entalo z'eggwanga naye entalo z'eggwanga zo zakosa zitya obusiraamu entalo z'eggwanga waffe Uganda omuli ba president ab'enjawulo abazze bejjako mu entalo zakusangawa era zakosa zitya obusiraamu oyagala okukosa oba anti entalo zino buli bwe zijja abantu baffe zibakola ki zibakosa ate bwe ziba zikosezza abantu baffe teziyinza kuleka ddiini ya busiraamu ekyo kinjagala kutegeeza kubategeeza lw'ensonga eno eddiini yo yasigala ekyagenda mu maaso n'okutuusa kaakati newankubadde entalo zibaddewo naye yo eddiini ebadde ekyagenda ki mu maaso n'olwekyo twebaza Katonda okubeera nti eddiini yaffe tennaba kubeera nga ekyaliwo tennaba kuvaawo naye tukyali nayo era tusaba Katonda ayongere ebeere nga weeri eddiini zaali bbiri enkulu edda obusiraamu n'obukatuliti nze zaaliwo bibyasookera ddala then kino ekyokusatu kino nawulira nti eddiini eyokusatu naye nga zino ebbiri zezasookera dda mu Uganda ey'obusiraamu n'endala zezaali mu Uganda wano kati Protestants bamala okujja essaawa zino eddiini fogo kati nyingi mpitirivu ezo kati buli diini nazo zirina ebyazo buli yeyagala nga yekola ki naye busiraamu mu bukuumi butya ne bubeera nga bukyaliwo twebasa Katonda okuva mulembe gwa mbogo oyo kyabasinga omulangira nange saamulabako seeka tewalaba ku mulangira saamulaba naye wamuwulirako naye namanyanga nti yabeeranga kibuli omulangira oyo then yamala okufa ne bamutwala Kawempe era kakati weyebasaawo ye mukulu yasookera ddala wano mu ddiini yaffe ey'obusiraamu omulangira oyo mulangiro yakolera nnyo obusiraamu alyoke aveewo aleete mutabani we kakungulu Mungu amusasire naye yagira ki Dr. Kasim Nakibinge kakungulu oli omulala oli kakungulu asookera kati ebintu byennyini obimanyi omulangira Badiru kakungulu yali bwe baziika wali ekibuli so naaliko Dr. Kasim Nakibinge ono mutabani wooli mboga aleeta oli alekerawo oli amukwasa amugawaayi kuuma ddamula y'obusiraamu mpulira nga bw'oyogera bw'otyo yes then ye n'akola omulimu gwe yakola okutuusa Katonda naye lyamugira ki yamutwala olange abatu naye n'aseerera naye yalina seeka we balimuyitanga seeka yalinga w'ekibuli eyo seeka ki erinnya limva mu ntwe naye nga bamumanyi nnyo njagala abali kati njogera mutegeere bulungi muzukize ekintu ekyo yali mwalimu oyo waliwo seeka eyali nga yaki yakwatagana ne omulangira oyo kakungulu seeka Sirimaani gwoyogerako ate oyo muto
uyu muto waliwo ate omukulu seeka Senyo Bulange musajja oyo yava na Butambala bomita Lubowa Seeka Lubowa awo nzigedde bulungi yali mwalimu wa Kakungulu awo ekibuli empukidi ekibuli kuga obusiraamu bwo bwasigalawo era ne busigala mu bwasigala bukyaliwo ddala n'obukulembeze bwabwo nga weebuli tewaali kuyuyugayuga ebigambo bino bivaamu Seeka Idris Mukasa wano ku muzikiti e Mulago insha Allah musikirize muwummuzeemu katono ate mukomyewo tova ku Salam TV olutimbe gagadde olw'emirembe. Eno ye Salam TV. Bugalo oyo no burota okangura school fees nobwe nimpurira amaziga ha mutumaha bw'amashemererwa mingi munonga MTN yashashura school fees za tamu meka tamu 3 nubwo mwaka gona nyawe nindagama no sports school kandi egene receipt yishomera kikumanyisa kuzahikayo MTN ningisima ahabwe icyo kintu kiyakora kandi nishemererwa munonga kugambira abazire batahi banje buri omwe wena kozesa MTN mama arikwezo nizarikushashura school fees. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up, a new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire Hani omwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Ng'olina Momo oba olina obuyinza okusasula biiru zo mu ngeri esingayo obwangu wonna w'oli ng'okozesa essimu yo nyiga *165*4 oba scanninga kodi odownloadinga Momo app osasule amazzi amasannyalaze TV school fees n'ebirala bingi nyangu nnyo etaasa obudde bwo sikayo busisa essimu yo osasule eyo ye Momo obwo bwe buyinza obukufuula abasingako. Better steady, be better. Sometimes I've been affected by those who send me money, by those who tell me send money on this number. If you don't send, we are going to switch you off. Recently, there is a man who keeps calling me from West Nile. He keeps sending money on my number. And thereafter, he says, you send back my money. Yet when you are sending money, the name of the person you are sending it to, this guy, I hope he's watching. This is like the 4th time. I have sent my money on your number by accident. Please, can you send it back? He said, is he security? So you need to be very careful, follow the process, and then master them. Let them not be in a hurry.
and then be extra careful. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Eno ye Salam TV. Salam TV kulikayo mkuu mulamu kwaniriza nnyo nze Nabukenya Aminah okyali ku program Obuvo n'Obuddo wano tuleeta bakadde baffe abalina kye bakoleredde eddiini y'Obusiraamu kw'ossa eggwanga lyattu Uganda abakuze mu myaka 60 okudda waggulu. Seeka Idrisa Mukasa alina emyaka 80 mugonvu naye alhamdulillah era byajjukira byebyo bye tutambula nabyo yetaagamu essaala zammwe seeyi watugambye okyali mulamu ddala wetugendedde mukuumulamu ng'otugambye nti Obusiraamu wadde entalo zaaliwo mu Uganda mwasigala mu bunywenyezezza ng'omwo mulimu kyagukutte. Ekyo n'okutuusa kaakati Obusiraamu bukyanywedde ennyo mu Uganda wano kubanga ate bwengeramu ekitiibwa kyabwo ne buba nga bulina kati abasomi baseeka abakulu abamanyi ennyo ngate bangi ate nga basomera n'ebweru luli wali tewali muntu kugenda bweru wabula nga balingi bakadde baffe abo be basooka okusomesa abaana abo bagendanga ebweru ewaffe Saudi Arabia okusoma naye tekyaliwo mu kusooka bagende Sudan bagende Misiri byonna bagenze kwongerako naye tebyaliwo mu kusooka naye kyemba mbabaze bakadde baffe abo abatusomesa nimuvaamu ate abaana baabwe nibagenda okusoma Obusiraamu Saudi Arabia nebongerako mpaka kaakati kino kyekisinza okugumya nnyo Obusiraamu bwattu mu Uganda kubanga kyamaanyi kubanga banafuna Obusiraamu naye kati bano abaava eri asomedde eri ne badda eno ne badda wano Uganda kati bakolera baleese amaanyi mangi mu Busiraamu bongedde okumanyisa ate abo bazze nga bayivu jjo era ebintu babiraba mu ngeri ndala nyinza okuleeta mugadde wange oyo Kakooza ku bantu betulaba wano mu Uganda ti bebamu ku bantu abaleeta abayingidde amaanyi mu Busiraamu luli baali waliwo bunafu naye kati waliwo amaanyi mangi mu Busiraamu olwabo baseeka abakulu olwabaseeka abo kakati naye tibyaliwo mu kusooka ntebaza Katonda okukuuma eddiini yaffe okutuusa tufunye ensonga eno gyenjogera kati olw'entalo zo ez'ensi zakusangawa era wazeŋŋanga otya akati nze entalo mu kiseera ekyo nali nvudde mu kibuga wano okumala ekiseera luno lwa Museveni oba lwa Bote olwa Museveni nali siriiwo nagendako mu kyalo nalina amaka gange essinga eyo neŋŋenda eyo n'embeera eyo ate era nensomesa era eddiini nogendayo nodda nogenda olw'entalo wezakusanga
jibansala jibanchanza ngeno mbudde wano mu Uganda wane Kampala ovuddewo ogenze singo oba oli eyo nemalayo ebbanga ddeneko ate era Katonda nansasira gye nagenda eyo esingo nensangayo essomero ly'obusiraamu n'omuzikiti mukiseera ekyo nanyini byo ye Seeka Seeka balunywa bamuyita Seeka nanona olulimi lwakubeera nti abamumanyi ekyo munyambe kubanga mumanyi nnyo naye kusaawa eno akolera wali kawempo waggulu wali wali kaakati naye yali mukyalo eri essingo yafa najja Kampala obisangayo kaakati nemusangayo saawa eno ze ku bibye byetu nalinga naye nga nsomesa essomero liwaliyo essomero kakungule bayitawo kakungule n'omuzikiti era gwaliyo era weeguli era watandikira okusomesa wamusaba osomese ku bayizi bo wamusaba osomese ku bantu abaalimu oba bakulonda bulonzi ng'oli esingo nze omulimu gwange kwali kusomesa naye ye kennyini Seeka wange yamanya nti nzize essingo naleeta nampa n'akagaali ako kenasomisanga okugenda kusomesa kakungule awo Seeka oyo gwenjogera naye amanyi era waali awo wano kasoguzi wali waggulu wali nga wembagambye akyaliwo bamuyita mulanuna bwe mutyo nga mukwasaganya obusiraamu entalo gye zakusanga eyo nenzira eyo olwokomawo ddi e Kampala nga entalo zigenze ate olwa Museveni lwo lwakusangawa olutalo lwa Museveni President Museveni ng'ayingira mu buyinza lwo lwakusangawa era naliwo nali n'omuzikiti gwange wano wenava negendanga newongwa nga bannange bonna webakolangawo nebadduka oluvanyuma nebakomawo Seeka mwadduka temwasigala Kampala twaliwo twaliwo nga kizibu ate nga abantu ebintu bikolera otya lwali lutya lwo lwali buzibu nnyo naye lwaggwa mangu kubanga ye Museveni kasita yajja n'akwata obuyinza ebintu bonna nebakomawo okuva gye baali bali nemujja mpola ntudda mpola ogumanya oba ddala olina kyewasangawo ewaka nze nali ku muzikiti ogwo nagusangawo nga weguli omuzikiti ate gye wali obeera ate gwe ennyumba yo nebyowaleka naye yali weeri tebabba mu bintu kyonna mukiseera ekyo tewali nti munnange babbi mukiseera ekyo gamba bala abasirikale kuba bamu batugamba nti abasirikale we bajjanga nga tebakulekera kantu ekyo kyaliwo nga kyogamba abatanzania bawulira kulula mu kiseera ekyo baleeta abatanzania ne baleeta eri abantu okunyaga ebintu byabwe yalinanga rediyo nebitwala negundi nebitwala bikitu mu kiseera ekyo naye nga olulimi otolo lugize eki lwali lugize eki luwedde kubanga nga pulezidenti waali mu kiseera ekyo
naye bubbi bwali omuntu kasitamanyi wabaawo akayadagano akagagalogogo kireeta ki ababbi ne balya ebintu ebyabantu bwe batyo gwali gyali mirembe giri naye mulembe gwa Museveni nga eno ye Salam TV.